Nalongo bigi aya alina oluyimba azibani materiyo wanjira ddala naye kimanyi tibweru kakati lwekutaka timu gwanga Uganda kyebye ddala naye awulira otya nga alukubye yagwa mulamu bwazibani materiyo bwe yeyogerako yagamba ye atwalibwako buko nange ndi wife material kati tumukyagaza kaitegeza mwakwatagano kamaluka nnyo abantu bagambe bawuliza akayimba atebawuliriza olimba balumanyi we are big brands balumanyi period okay bako baka bomuweereza biga nnyo naye anjagala temwe mwagala happy new year biga mwe twatwaba kyebagamba twatwaba obeera ku live n'olyoko babige ayo okufako obitalabira baana nnyo ebyondo ne semba like to preaching love. Yeah. I love him, he loves me. That's the bottom line. Kati ekitegeeza okomya okumuzaalira mwana mulala ate okwagala kuga kuzaala tetwazaala yabaga tetwazaala omulala ate tuli mu retirement eyakulya sente zaffe ye wano nga tetumulabawo mulya sente tukulabeko mu vidiyo ya husband material nanti ne jostede bazeemu nawe ogenda bikola kati owuliriza I'm not a vixen. I'm a wife material. Yeah, I've raised the kids. Abantu bana bakimanyi abana bakula mu balaba kati lwaki mutandika zatali vixen nonya ki mu video 2023 yo mugimazeeko nakuddingana buli kapu pakitiza gwetobomanya tuli basanyufu mukama twadde obulamu emikono gyaffe gitwagala raniziti enga tokaddiwa nakulabadde nze nabalabadda nakulabadde ekola sente osirike